tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Abawanguzi Yesu yebazibwe. Yebazibwe Yesu waffe omunene. Amanya gange nze Joy Tumukunda Siimwe. Mpeereddwa omukisa omulala okuyimirira wano mu maaso gammwe abatukuvu ba Mukama. Neebaza Katonda eyampa obujulizi. Naali sikimanyi ntululu kyalulumu nange nyimirireko wano nzeemu abakyala amaanyi. Neebaza Mukama eyansumulula mu kuvaamu embuto n'okufiisa abaana. Byali biwanvu, byali bingi, nze nagenda okutegeera nga ewaffe tebazaala. Nga bazaala omwana omu oba babiri ate omu naafa ne wasigalawo babiri. Oba bombi ne bafa omuntu n'asigalirawo nga talina mwana. Jjajja wange yali azaala taata wange yali omu ku balwanyi ba kabaka w'ewaffe omugabe Ovankore. Kati yali mulwanyi we. Kati ekiseera kyatuuka mbu ne wajja omusana omungi ne gutta ente zaabwe zonna ne zigwawo. Kati oyo omugabe yeeka ye yasigaza ente. N'akwata ente nnya n'aziwa jjajja wange azaala taata. Naye ndowooza kwaliko akakwakuluzo. Ezo ente ncwezi mwe temuzimanyi naye nsuubira Abanyankole bo bazimanyi. Kasita omucwezi akuwa ekintu kubaako akakwakuluzo. Oyinza okugagawala naye n'otazaala. Oyinza okuzaala naye ne batakugasa. Kwegamba tosobola kifunamu. Kati jjajja wange ente ezo zaazaala ne zizaala nnyo omanye nti okuzaala ne zijjuza ensi nga nnungi naye nga tezirina bantu abazowuninga including my father. Taata wange yawasa abakazi 7 nga terinogu azaddeyo omwana naye ente nga mpitirivu nga buli omu azeegomba ziri ente nga teri azibba. N'obwojja ng'olumu bizo zennyini ze zikutta toyina gy'ozitwala. Kati ente ezo zaaliko akakwakuluzaako ndowoozaako obutazaala. Kati finally we yakaddiwa yali awezeza emyaka 7. N'agamba kati nze ani agenda okundabirira mu bukadde kangende neewongere I surrender myself to omugabe. N'akwata ente ze n'embwa ye n'omupakasi we ne bagenda. Kati bali bagenda ne batuuka mu kkubo ne basangamu omuntu yeegomba ente ze. N'agamba zino ente zitalimu mukazi zitalimu mwana z'oyinamu embwa n'omupakasi kiki ekyazo. Kati taata wange n'amugamba n'amuwa sitore aze tazaala yakawasa abakazi 7. Finally oyo omusajja n'agamba nze kankuwe muwala wange alina emyaka 14. N'amumuwa n'azaala brother wange omu. Kati brother wange oyo awo we baakoma. N'akula my brother ne bamuwasiza n'omukyala naye n'azaala abaana nga 4. Kati taata wange ng'akaddi yawezeza emyaka 9. Brother wange n'agamba naye oyo maama we ye yavaamu n'agenda obufumbo ne bumulema n'avaamu. Kati brother wange n'agamba naye lwaki nange sikuwasiza omukazi kubanga onaabeera mu nnyumba weeka mpakaddi nga maama wange naye obufumbo bwamulema aluwaabwe. Kati my brother ate ye yagenda n'awasa maama wange n'amuleetera taata we. At 90 years ne bazaala nze. So bwe baamala okunzaala abo my brother nyenkana ne firstborn we naye be yazaala baafa. Abaana yali azadde abaana nga 12 kati ayinako abaana nga 3 ne bafa. Oli kalondoozi n'asigalayo. Nze nakula. So bwe nakula nange nekinondoora. Nze najjawo eno bulungi n'ensoma n'emala. Nenfuna omusajja okuzaala ne kutandikira awo nenvaamu embuto 8. Era ze bamanyi ye ng'omwami wange embuto z'amanyi ezaavaamu ndowooza amanyi embuto nga 3 oba 4 endala nazikwekanga. Nga luno oluvaamu after 3 months 4 months nenfuna olubuto olulala luba lwakaweza emyezi 3 olwo oluvaamu. Naye ekyalujjangamu
ekyasooka gwali musota nga olubuto olwo lugenda kuvaamu mara kuloota ekisota ekinene ekyenkana bwekiti ng'omupiira gwa tractor nga kiri awo. It pretended to be a tractor tire. Naye bwekimala kyo nga kimbojja obusagwa ne bunyingira. The following day olwo olubuto ne luvaamu. Kuva ku lubuto lwasooka paka ku lubuto lw'omunaana. Kati ekyo bwe kyavaawo ne ntandika naye nali ninayo background y'abatrezi. Kati awo bwe namala okusoma emirimu nga tegitegeerekeka ne ngenda eri mu batrezi ne nfuna eyantwalayo ate ne nyingira mu ndagaano endala ne mbeera eyo mu batrezi. Kati ate bwe nafuna olubuto olwali olw'omwana omulala nagenda okulaba omucwezi oyo gwe twali tusinza kubanga katusobola mumusinza gwe twali tusinza ebiseera ebyo. Najja nga njagala mubuuze nangaana. Kati bwe yaŋŋaana nze nali nina nucleus mu bulago. Eyo nucleus ye yafuukamu omusota ne gumbojja omwana wange n'afa. Namuzaala bulungi. Wayita the following day bwe namala okuloota ekirooto ekyo. The following day nenzaala. Bwe nazaala yamalawo nga 20 minutes n'afa. Nenziramu nenfuna olubuto olulala olw'abalongo. Olubuto ne lukula yali muwala na mulenzi. Ekisota ekyo ne kikomawo ne kijja ne kimbojja. The following day bwe nabazaala ne bafa. Nenziramu nenfuna olubuto olulala. Siri ku mbuto ziri ezaavaamu kati ndi ku baana baafa. Kati olubuto olulala olwaddako lwali lwa mwana mulenzi. Oyo namuzaala n'amalawo wiiki emu nga ngenze mu ddwaliro bangambye mbu nina cervical incompetence mbu n'abaana wange munafu tasobola kuwanirira baana. Nengendayo ne banteekamu akaweta ne mbeera ku kitanda nga seekyusa nfuka mu baketi ndiirawo ku kitanda. Omwana n'akula nemala nemuzaala. Yamalawo wiiki egyo n'afa. Kati bwe yamala okufa nendabira ddala nti ebintu si birungi. Naye ebyo byonna nga nakyayibwa nga baŋŋamba nze siina mulimu gwe nkola kubanga ogwandeeta gwannema. Kati awo nkolawo ki? Nkola gwa kulya. Nenfuna mukwano gwange ye yali alokose ng'asabira eno. That was 2010. Mukwano gwange nandeeta wano nengenda mu bapya nensaba. Namala wano emyaka 3 nga nsaba nga siina lubuto siina mwana. Mu 2013 nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto kwolwo nengamba kibe kangende ndabe daddi. Nengenda nemusinkana offices zaali zikyali wali. We namusinkana banange Katonda amanyi okunyweza ekigambo ky'abaweereza be. Mukama bwe nayingira nemubuulira engeri gyenze nga nvaamu embuto nga nfiisa baana. Nangamba okuva leero toluddamu kufiisa mwana. Netuyimirira mu kusaba netusaba olubuto lwange ne lukula. Nensooka kwekiriranya engeri gye bangamba nti nina cervical incompetence oba ngende mulago banteekemu akaweta oba ki. Naye abantu ne bangamba omukono gwa Katonda togugatana gwa muntu. Oba wasalawo okukkiriza Katonda katukkirize Katonda genda tulokola. Era abawanguzi Katonda yandokola. Kwolwo nazaala omwana omulenzi mu mbeera embi nga pressure zinkubye nenzaalira ku oxygen nemala ennaku 3 mu intensive care. Naye narama n'omwana n'aba omulamu. Olwaddako nafuna olubuto nenzaala premature nga wa myezi 5. Oyo wano muweera obujulizi buli lunaku.
namuzaara ku myezi 5 nengamba sitaani yadde wamugyemu ku myezi 5 agenda kuba mulamu emyaka 10 kati ayina emyaka 5 agenda mu myaka 6 ng'ayina ebituru 2 ku mutima ayina ebituru mu mawugwe alwadde infection tayina bitunda amatu gamera nga ngaraba naye yakura nakatuwaali nenziramu nenzaara omwana omuwala olwo olubuto omwoyo yalukweka n'alukweka ne bba wange yalumanya nga luyina emyezi 8 era yali avuddewo agenze mu safaari nenzaara yagenda okudda nga nina omwana omuwala abaali boogera Katonda n'abasirisa Katonda nankolera obujulizi obufaanana bwe butyo ne bankuba embaga nze yali tagasa nengasa kati ndi maama w'abaana 4 era nze mukyala yeka ali mu maka neebaza Katonda eyampa obujulizi nenyimirira wano abawanguzi temugwamu maanyi oyo eyampanguza agenda bawanguza mmwe neebaza Mukama olwa daddu waffe atukoze obulungi nze namusinkana omulundi 2010 siddangamu mumusinkana mulabira wano ng'abuulira naye yansomesa nti omuntu asobola okwesumulula era nze bwe nzija wano nzija bwogu ne Katonda wange ne tumiitinga sitaani tulyaba ne tumukuba ne tuwangula Mukama yeebazibwe Katonda bampeera omukisa. Weebale kulaba There is Still Hope.